Does Mr. Museveni need 20 square miles of land? Abalala abatakkiriziganya na report eyo mwali mu group y'abakulembeze b'abakyoli abeekolamu omulimu nga bagamba nti bo bali color blind, tebalaba byabufuzi, tebalaba ddiini, tebalaba ki, nabo baatuula nga bakulemberwa Professor Morris Ogengalatigo ne batuula ne baga nti eno report kikafuuwe. Naye osanga omukyoli waayo ng'agenda kufuuka internally displaced person mu kitundu kye. Kati abamu awo we wali olutalo olukola ki olusinga obunene. Nze ndowooza solution teri ku byakuwoza bino mbusimanya abantu batunda abaki. Oh no. Afuuka ekizibu ekive Tanzania ne kigende Congo ne kikeewuliisa ne kijja mu Teso nawa tumunogera ddagala ki. Kubanga bw'anaamala akyoli we gunaggwayo ajja kuyingira Sudan. Kati olutalo oliriwo leero ntono the local mukyoli bw'oba omugamba nti ono aze kunyaga ttaka lyo ate omuleetera erinnya eryamugoba nga limutwala mu kampu. You get kati so question eri nti eno mind ebazaaki. But aba invading they are the same Musevenis basale n'abaani abafeesize na munkekeera, but they are using beba depriving as workers. They are the ones who are on the front line, but beba genda nga bafencing. So the larger question therefore mubumbi lineta kabali fencing rani. Does Mr. Museveni need 20 square miles of land? Does Mukulu Salim Sare need all that na munkekeera land? Wala cha studying chabuza na ino these national parks also kulwashitwalako. Moses Ali aina magombolola ndoza gawera asatu Ngabona gage. Yes. Yeah, mwajumani likwata kuliva Nairo nilikola ki naye akavuyo bwe katandika batandika okuddayo naye ligale ettaka lino lyo resolution yavaawa ayita abantu ajja abagabule emmere naye buli ajja gwe baga sayininga wano abagezigezi babuuza naye waayo n'atusayiningisa ki. Omwami omu yafiira mu kkomera wano ku jjaaji yaliwo embalala eyo naye kulaije n'afulumya statement era sigenda kugyerabira naga nti omusajja babadde bamututte abalaga awali egundi n'agezaako okulwana n'adduka naye mu kudduka awo ne bamukuba ebyasi n'abulirayo kati gye yafiiriddeyo munda tetumanyi. Okay nga statement olaba ekola ki agiruse naye ng'omwami yafiira mu kaduukulu oba baavaayo oluvannyuma bagamba tebamuleeta nga bamaze omuto kyalinga bubi nnyo n'asaba amazzi ne bagamumma naye n'asika agaali awo amakyafu n'aganywa noza omutima ne gukola ki ne gwabike. Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba Peter Kibazo omusuulizi ojja kwanjulira officer diplomatic passport officer awo wajjukira emyaka mukaaga mizito singa kisoboka mana abalamuzi bandose ne bayita yerozera bwaba tubunira beyiro then but kyawandiikibwa. Harunah abuuza abantu njagala kulamusa kubatuwuliriza n'okubeebaza byonna bye bakola Lubwama abadde naye akitadde ku balamuzi bokka ye n'ateesongako ne field endala n'atazisongako naye ng'ensonga yo gyoyogera ntuufu era wano njagala okutuukiza n'obubaka bw'omuwuliriza omu nabukuweereza naye tewaddamu kati kambwogere amanye nti obubaka bwonna butuusa nti onenya abantu tibamookinga Moses Ali era n'oyomba nnyo nnyo naye nga yeebuuza Museveni bwe yagamba Besigye nti alina siriimu ye wayogera ki ensonga ezo muwuliriza waffe ali awo mu department ya sociology mukulu Museveni naye mukadde university naye mukadde nga Moses Ali walikyengamba tolumba bakadde tekatuyagala nombe Museveni naye mukadde ampuliriza eyo ye answer yo ndowooza mukulu Daudi Gasimbagane ne bannamawulire wabuze ndiye tajja kulumba bakadde naye mukulu Kibazo
ejo emyaka Katonda yagiwa abamanyi ku lwaki yagiwa nga bwe twebaza abatuwuliriza ne radio sima mukulu kibaza ebbanga lino lyonna kubeera ng'etuwadde omukisa kubeera nga tutambula ntandika n'amawulire gannaku mukulu kibazo wano waffe Uganda munnamawulire munnaffe eggulo Jimese Kabiito abadde asakira kuva Sembabule wa CBS Katonda yamujjuludde Mr. Kibazo era eggulo ekiro nafunye amawulire agatali malungi mukwano tunakufuna detail nedda Jimaya basinga abadde mu newsrooms naddala eza print media mumujjukira bulungi nnyo n'ensigo ze yasiga zirabikako naye omwezi guno naye yavula mu bulamu bw'ensi tubadde tukyali awo n'ennyumba y'omugenzi Paulo Semwogerere nayo neekwata omuliro nambe nti namwandu naye yayisiddwa si bulungi nnyo yabadde munda yabaddeyo waka era yabadde aganye n'okufuluma baadde bamulangaga nti naye nitamugjayo bamuwesikyulize naye abamanyi ennyumba ya Semwogerere waggulu abagamba wabaddewo library ng'erimu ebintu bingi nnyo library eyo Kanaabi abagenda ewa Semwogerere yakugaa nti yatuuka mu library yabanga point of achievement kufa abaali abavubuka nga dokita bw'akujja wansi n'akutwala waggulu mu library okinyumyako emyezi kuba aba akuseeseetudde nga mu kipimo owulira nti oli wanjawulo wabona kategori ey'okubiri buli eyalyayo akatogo ewa dokita vangayo n'ogamba banno nalidde akatogo naye bangambye mu library eyo yabyafaayo gwe tebakuseeseetula tewa graduating tewa graduating naye bangambye mu library eyo eriyo omukulu gwenjogedde naye leero ku makya baga nti omuliro gye gwatandikidde unfortunately eriyo abaga nti eriyo ekyabwatuse mu library bamu bagamba fridge nti fridge oba oliawo yeyabwatuse netandika omuliro oba but you can't get that fire. I don't know kati eriyo muwala we Namakula yali student wange years later ekabojja Namakula bangambye yabadde yagezaako oku archiving library eyo digitally akole digital archiving but abadde tannatuuka gyalaga as in omulimu tannaba kugumala but it's such a pity kubanga ennyumba ya Semwogerere yandibadde national treasure yandibadde nga si kyekyokka naye ebintu ebyo nze simanyi tubitransferinga tutya okuva mu bantu oluusi abaana baffe bayinza okuba nga tebabiinamu nnyo makulu nga abalala bwe byandigasizza naye ndowooza tugende nga tuyiga mpolampola n'okutransferinga knowledge agali amaka ga Reagan agasooka ze zimu ku bwobeera otambudde n'aba Republican nga totambudde n'aba Democrat yebimu ku bintu byebakulambuza ne bagga nti kano eno y'ensulo ya Reagan wano we yakoleranga bino wano we yalowoolezanga wano we yawandiikira bino ne notes empandiike ez'omukono zaali preserved kati tezikyabilonginga eri family ya Reagan zibilonginga eri National Archives and Museums biki eza America era bakiterekanga the memories of the state ebyafaayo byabwe abasajja nga Dr. Semwogerere whatever you say yali afuuse a part of our civilization politically. Apollo definitely not. But ennyumba ya Apollo bote mwagiwamba mwali mugitaddemu finance group wane Kololo. Era mweyo nebaza Dr. Rugunda
Dr. Rugunda teyerabira Milton Obote kuba lwe bakomyawo omulambo gw'Obote wano nze omu kubagenda Kololo wano okwolwo lwennyini famire ng'eganye ega nti yo bwanga tebabateeka mu nnyumba yawe kabaguteeke ku street era ennyumba ne kwolwo olw'eggulo bwe twalimu nga ne langi ekya drippinga mbisi naye nga tuzzeeyo mu mawulire mwanditunulidde nnyo ekijja tetulaga bw'otunulira nnyo ekyofiirwa n'otatunulira gy'olaga eno modo y'omuliro naye abamu bijja batuukako nga omanyi Abaganda balina enjogerera nti kyeyendere walyancaca genda maaso sigenda kwongerako oba bwalyanjola ntegeddemu kijja kubatuukako mangu nnyo ssebo tugende mu mawulire tugatandike leero njagala ntandike n'ebyebweru internationally ensonga za Gaza ne Israel ne Iran ezo zibadde zikyagenda mu maaso ssebo wano ku muliraano e Kenya mangu nnyo nawo abantu bazzeemu okwekalakaasa era jjo ku makya naye mbadde sinafuna update ndala kuwuliriza ng'abantu 16 baaluguzeemu bafudde obulamu 400 ne balumizibwa n'abalala bangi ne bakwatibwa ng'abantu beekalakaasa omanyi Kanaabi I think the national psych one yafuuka muzibu nnyo oba ekigambo ky'oluzungu bakiyita inert gwe ne bwe bakusuna towulira abasomi ba literature bajjukira omusajja bamuyita Graham Greene awandiika akatabo bakayita burnt out case twatuukaawo jjo nabadde n'omwana wa myaka 16 bwe bagambye nti e Kenya bafudde abantu bakafa abantu 16 abo bali mu kusaaga 16 ti wano ti we'll be counting hundreds kati ng'omwana ayogera muto muwala but for me it was an abuse of psych that tuba abusinze okubatuusa level ndi kati ffe ewaffe bali kweyo level bagasha e Uganda ne bafa 16 nga beekalakasiza bangi bwe batyo ti ffe twandibadde tubala 10 ye national psyche yaffe ngaloza yatandikirawa njididdeyo ddala mu 8 nga gwe tewa participating abo mu ebyo ebyaliwo ng'olaba abakuba abantu amasasi emisana abaaliyo abaana nga balaba bakuba obukumbi bujjo bikuliramu kati otuuka eno nga oguba omu profesa we Nigeria twali naye Ethiopia eyo ng'ayogera ku ddembe ly'amawoni agandi when you're a leader you have to develop a thick skin thick ng'agita thick kubanga ki kati oyo omwana kuyogerako kwe kuguba okwo naye ng'ate kyayogera nakyo tekiri unfounded November 7 mwerabidde wagenda okumaliriza ng'olina mmeka mu lunaku lumu nga ziri accounted for naye abafudde iddayo okeberedde ire monitor yakuwa abantu bonna kati wagamba 16 Kenya nga n'abantu babadde bayitirivu ku kkubo yeyaga nti abo bakyali bantu bala naye the bullet was meant for somebody else but to go to this one so kandi ensonga ez'enkulu tuzisekeramu naye mukulu Museveni sebo weekend era naye yagenda ensonga za Iran ne Israel bannange bintu byagala kutuula wansi twegayirira omutonzi anti ekyo kyennyini nze mbuuza nasomye naye yawandiisa endowooza ye n'akulaga nti n'ekisitole waabwe abamu tebamwerabidde tebamumanyi era yagendayo n'ababuuza nga tebamutegeera bulungi n'agati naye ne solution ya two state eyina okuba nga erowoozebwako n'amaliriza paragraph gye ndowooza nti oba oli awo baagiwandiika omwami n'omukyala tizina ensonga bannange tukke wansi tuwanike emikono waggulu Mungu tumwegayirire
ensonga azikole ki bangu nnyo sebeyo njagala kuvaayo njagala kudda wano e Uganda ekya ekyokubuwa Katonda kikulu kiba kitegeeza nti amafandali naawe gagenze gakukeekulu mu education sebo omukulu baguma yatugambye kaliculamu y'abaana aba A-level kumalirizibwa obulungi myaka 3 ejijja mu maaso kati abaliwo mugira mugendera ku ebyo ebiriwo ne Minister wa Education naye n'asaba abasomesa ba arts nti bannange mugira mugumiikiriza naye wiiki weggwereddeko nga State Minister wa Public Service agambye nti mu September kati simanyani omusaala gwabwe gujja kuba nga gukoto ki gulowoozebwako beeyi y'emmwanyi mukulu kibazo nayo yatandise nakyo kiyinza okuba nga mwekiri beeyi y'emmwanyi naye egenzekka naye nga Ministry ya Agriculture egamba nti Brazil ne Vietnam bazzeemu ate ne baleeta emmwanyi nga nnyingi kyekireetedde omuwendo gwaffe okukka ogw'emmwanyi beeyi y'emmwanyi okukka wano n'ekirala nti n'eddoola naye erabika yayenjebuseemu era n'aga nti abalimi temujjaawo emmwanyi naye mwongere kulima Uganda naye ebeerenga Brazil ng'esobola okutwalayo emmwanyi eziwera nga tuzze mu byokwerinda ssebo lwaki oli buli lwaleeta fe atugulwa mu katale lwaki akaffe kakendeera maybe someone needs to ask themselves that question lwaki ezizo bazigula nnyo ng'oli tayina ye lwaleeta ezize ne zikulemberamu anti buli omu afuna obwomwe buba nga oli bw'aba taliimu ziba ntono bw'aleeta akatale ne kakola ki naye bamugulira ku bbeeyi ne bakola ki muguyita ki omudibo naye bamugulira ku bbeeyi wakolako mu katale kati nze nno nabeerayoko ebintu bwe biyiika emirengo gy'ennyaanya ogiraba nga abadde akuguza n'ennyaanya zeeyongerako ate nga zaagi za ssente ntono investment gye twakola sometimes ebbeeyi esigala nga yemu naye omufungo ne gweyongera obunene mu bbeeyi mu business gye twakola muganda wa Rwomushana gyalimu nga tu accessinga market direct nga tu accessinga shelves za supermarket direct ono gwe bawa obukadde bwa $10 shelves zasaze ebbeeyi anti ffe tuli ku value addition kati twagala kutwala birungi kati Brazil yaleeta endowooza kati Germany omukulu gye yatugamba nti ye ku kiro afunako $3 nazo zakendedde manyi ebyo ebibuuzo bye birina okubuuzibwa commission ono gwe nalabye kati eyadda mu bigere bya UCDA naye nze kyenawulidde oli agamba omu ku bo aga nti enjawulo y'emmwanyi n'ebirime ebirala ennyaanya bw'ozirima zivunda olina okuzeggyako abalima emmwanyi ekirungi bw'oba oyinamuuko kuba kaseewo tereka emmwanyi zo kuba kase tereka emmwanyi lwakuba ebizibu oli yaŋŋambye mbwewaabwe baatuuka nga kitaabu agenda bagoba waka nga eddiiro lyonna alitereseemu emmwanyi nti ate ekirungi ky'emmwanyi emmese tezizirya ekyo nadde simanyi bagambye nti emmese tezirya mmwanyi mese zaawe zifukamu oluusi mukulu kibazo tuba tukyali kumwayi naye n'ebbeeyi y'ennyama nayo abali b'ennyama nawo waga nti egendedde ddala waggulu naye ng'ensonga nti obulwadde buno bwa foot and mouth disease ne karantini ze baateeka ku bitundu ebimu ebituwa ennyama ebivaamu ennyente nayo egenda ekyalemeddewo but Harunah ng'ogyeko ebyo eriyo ne normal cycle at least babanyama mbaddemuko nabo omusana gye bwe guba gwaka nnyo ennyama egwebbe kubanga abalaalo bejjako ente zaabwe nkadde zonna zifulume ng'omusana gwaka nnyo kuba tebalina mazzi bajja kutambula engendo mpanvu ne bazifulumya kati zibeera za kidibo ng'eri gy'osoose mu nnyaanya ne zibeera nnyingi enkuba bw'eba etonyi
baba balina amazzi tebejjaako nte kuba ezisinga baba basigaza ntototo kati awo akatale nako kaspikinga kati kwoteeka nebiri tulina n'aba controlling obutale bw'ennyama bangamba nti kati ennaku zino waliwo akatale bakaita kaali kaberebere kalala kaali lyanto simanyi kaberebere ali luddawo waliwo eryantonde kati obwo obutale babuyitanga bwalukoola nga buli omu aleeta ente kati eriyo basajja bakulu ababuwamba toleetamu nte gwe okuleeta ente mu katale ogikwasa Rwomushana omukulu bagenda kwesimbawo sembabule bamulekedde lyanopozi omukwasa ente ye agituusa mu katale akatale kafuuka kaabwe kakati kireeseemu obuzibu nti ate bwe bakukwata nga wagenze ewa Rwomushana ku kigango nojjayo ente direct eba etuuka ku kkubo nga bagikwata either nzibe oba eyina kalusu eyo yebeera n'ebizibu mu katale tezibeera na kalusu naye ku kkubo nga wagije wa Rwomushana direct ebeera ne kalusu bagikwata kati tokyakkirizibwa nakutwala nti eyo ku mudaala butereevu erina kusooka kuyita mu katale luli baziyisanga mu katale nga baleeta ne bakuba ne bazijja zino ezaffe nti owayi budaala jangu osale ente yange eno kibaza agiteeke ku mudaala andi kati awo nga bakubuuza ani yagisaze license of course wane Kampala ekyo bakiregulatingira ddala Kanaabi toteekeddwa kusala nte wuwo waka ennyama n'ogitunda actually kimenya n'amateeka gwe Kanaabi tofuna boni kimenya kati mateeka gwe Kanaabi okusala ente ewuwo ne bwe mugigabana bugabanyi kuba ente eyo erina okubeera inspected lekakutulemesa naawe nekuyidika tetulina kusooka kugenda zirina okubeera inspected fortunately or unfortunately aga amateeka gakolawo nga balina kye bakunoonyaako nasale yange sijja kwogera mukibazo mu bya security oluusi nante muqualifying akulira amagye General Kayine Rugaba naye yataddewo akakiiko kawulirize ku nsonga zagamba nti bamuwa ebintu fake intelligence naddala ekwata ku bomu zino zetubadde tuwulira ez'e Kampala era ne wiiki eno ssebo omusajja ayitibwa Minaana omusajja Abdunnuur oyo bamuleese mu kkooti nga naye bamuvunaana okuba nti ateeberezebwa okuba nti yeetaba mu lukwe lw'okutta mukyala Joan Kagezi naye n'awanjaga nti bannange munyambe mumpe nekkokulya siina abasajja badde bankuumira eyo nga siina kyendya abalaalo naye badde ensonga omukulu kibazo nga naye weeri wiiki eno era abalaalo abawera 300 nabo bagenze mu kkooti nga bakulemberwa mukulu Lukutana baga nti ettaka lyabwe nabo lye babagobako baaligula si ekyo kyokka nabo bannansi abasaana okubeera mu ggwanga lyabwe bonna bwe baba baagadde kasita babanga babaddeyo mu mateeka naye ne President Museveni n'asaba mukulu Kiryoba Kiwanuka alabe nga wabaawo amateeka agakwatagana n'okuyise regulated movement otambula otya n'ebyobugaggabo eraga nti East Africa wano abantu abo abatambula n'ebyobugagga bwabwe naddala ab'ente baleese obuzibu Congo Tanzania ng'ayagala babeeko bwe twakola East African Charter ebimu ku bye twateekamu yali free movement of goods and labor nanti bano bamovinga ne labor ne goods wamu package eri emu byonna twabiteekamu twabisiba free movement musemateeka waffe ebimu ku birala bye babadde batujuliza olunye nti tuli mu free market economy agula n'atunda kasita batuula ne bakkiriziganya nti wiringi baya wiringi seera eri mu free market economy gende ogule uranium Iran ojokole naye mukulu kibazo nga Museveni yaga nti babeere regulated ku nsonga eyo nja kusembyayo ensonga y'ebyobufuzi bikutta omubabiro abantu beesimbawo
ekisinze okunjira mu weekend abakadde ndaba bakomyewo bangi abamu abaali baleka ebyobufuzi nala ne mukulu sekandi naye ajjeeyo empapula oba bakomezaawo kafaananyi kakadde yagenze nesimanyi nayagamba omanyi lwaki nasinkana vice president wetwogera wanasebo president Museveni emyezi 5 simanyi oba atuuse naye mu lwali ku papa Paul awo namugamba naye naawe ojja okomewo naga biki byesaafuna byenkimerwammwe mu ngeri era yambuzi biki byesaafuna byenkyakima kati bw'oŋŋamba nti yakomyewo ninamu ekirowoozo oba kafaananyi kafumbe simanyi ojja kuddayo omubuuzi ekirungi atuukirikira mukulu kibazo nominations nazo nga zigenda mu maaso nuupu nazo babadde bazikola bagambye nti Nairobi enamba za updatinze ziri 19 kati abafudde era oli omwana wabaga nti kikyali kirome naye essembabule yo wetumaliddeko wiiki ngaebintu si birungi nga omu ku bawagizi ba Ssekikubo yakubiddwa amasasi nafakazi ogambira stray bullet era aimed ku mulala. This one was not stray because banga yakute Ssekikubo kulugalo erimu yamukubaga nti Ssekikubo lyamukute lukalo and that means mulala nerimukwata na it was not stray. The other one is collateral damage. bwe bagambye nti eryakutte Ssekikubo ku lugalo lyeryakubyoli New Vision naye n'atugamba buli omu yafunye liri bakyonga n'owamuwulire abadde mu rally yaripootinga story naye postmortem adelaga nti aderaga nti abadde ne pressure oluli ayinza okuba nga yekozi naye mukulu kibazo nga amaliriza polls za New Vision nazo zadde zitulaga nti mu Buganda abantu bagamba tebajja kulonda tebalina interest muwendo guwerera ddala bagambye 85 ku buli 10 mu Central Region ebyokulonda babiyita nsembyayo n'ensonga y'ebyobulamu mukulu kibazo abakugu batugambye nti waliwo virus bifuba ssenyiga nti kati biri ku piiki era bingi ddala mu baana naye bikosa nnyo n'abantu abakadde era nabadde ne mama wange ekifuba kyamulumidde ddala ne ssenyiga nga olubyamira wa covid kyenkana naye Mungu amusaasidde omusawo amukozeeko bulungi opiya weebalye ddala ensonga y'ettima ebadde mu mawulire neyerabira eby'e Rwanda ne Congo kata yabakutte emikono babiri naye batwala bamaliriza nga bagamba USA anti kyengamba kata oli gutwala buli yakutte omwo omukono n'akwata n'ono omukono n'alyoka abatambuza n'abatwale wa Trump bano bavaawo ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire tukomawo Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studio zetu kwanjulira Harunah Kanaabi Charles Rwomushana bantu babenka kanda ali ku mirimu gya ggwanga gya kereziya gya ali ku mirimu ekyo kirika aweereza ggwanga Harunah njagala kutandikira ku taka ebaddeyo eno crisis ya balaalo. I don't know whether I want to even use the word crisis mu mambuka ga Uganda, actually to be specific mu Acholi. Abacholi, and mark my words, Bacholi aganti mutwamu ettaka lyaffe lyonna mulitutte mututte buli wamu mugende mutuveeko wano aganti mugende muddeeye wano abalaalo or the so called balaalo aganti yawo twagula twajja ne tusenga mwatuguza era tulunda nga Uganda bwe yandibadde taking interest ya president n'abagamba sibaagalayo muveeyo temutuleetera bizibu. Omulundi ogwasooka president bw'awa ekiragiro ky'abalaalo okuva mu mambuka ga Uganda, General Salim Saleh n'interveninga n'agamba president sooka oleke ensonga katugitunuleko
katugirabe bwetambula bwe bagenda ogitunuulira ne bagamba ne babala n'ettaka mu kubala kwabwe nga baga nti n'ettaka abalaalo kwe batudde lyenkana wakati w'emu n'ebbiri ku buli 100 ye ripooti eyo yasooka nti ettaka liringa emu tu 2 ku buli 100 ngaga nti actually bano abantu bye batunuulira bye bayita ebyabalaalo nti abalaalo batutte ettaka mulimu ettaka eritwaliddwa bannabyabufuzi ne ba investors abalala abaweereddwa mu mateeka nti n'abantu ba bulijjo balaba ono ow'ente. President baali bamugambye nti abaagendayo bayina emundu balunze emundu right now nkuquotingire eri official ne bamuga nti nti mwalimu bamawale abatonotono according to the report tebawera na 20 abaali balunza kagala nti therefore it is not what you have received. Report the larger bits of it ne processing ibwane wa president abatakkiriziganya na report eyo mwalimu yali omuwandiisi wa president Kenneth Omona Olusegu olwo yali akyali muwandiisi wa president. So yagobwa eventually. I don't know whether yagobo oba ya promoted. Yabira promoted. From PPS to kati omulundi ogwo bagamba teyakkiriziganya na report. Era yali accused okubeera source ya leakage. Report okutuuka ene waffe gye tuli. Si wangezeka. The report has been available variously. And I also can't deny that on a good day he's my friend. On a good day, when the rains are not down, when the sun is not hot, we can be friends. And he would buy me a coffee and would sit over coffee. Ngobude bulungi. Kati yomu ku batakkiriziganya na report eyo. Abalala abatakkiriziganya na report eyo mwalimu group y'abakulembeze b'abakyoli abeekolamu omulimu nga bagamba nti bo bali color blind, tebalaba byabufuzi, tebalaba ddiini, tebalaba ki. Nabo baatuula nga bakulemberwa Professor Morris Ogengalatigo ne batuula ne bagamba nti eno report kikafuuwe nga bo kye baakyuzinga report nti report mu kifo ky'okudiiringa ne issue y'abalaalo ate yadda ku bo ne bamenya amannya nga Morris Ogengalatigo Square Mile West, Norbert Mao Square Mile West, Olusegun Omona Square Miles West, Chief Justice Babitani Owinyi Dolo naye ne balisting ezize muganda wa Todwongo yani Otemawani bonna bangi baba listing kati ngaga nti the purpose of the report was to study bobo setting a question yo wali hypothesis yali ya kugenda kudiringa n'abalaalo bava ku mulaka nebadda ku baani abayina ettaka nebadda ku baluwa abayina erinja abalala ne baba listing kati bano abakulembeze. I must say that Sabalamuzi teyatuula nabo mu meeting eyo. Sabalamuzi teyali mu meeting. Naye bwe baatuula banga nti yakoze report eno yadda atukolako fitina, yadda ayagala report egende mu bantu bagambe nti bano abakulembeze bammwe boolaba mulimu ne yali chairman wa Gulu ndoza yakayingira naye mukati mapenduzi ojala naye mwali nti bano abakulembeze bammwe baba lyamudde olukwe bo bakola ki bafuna ettaka bagabana ettaka lingi liyitirivu naye nga bakyoli
kati nga kati oli aganti therefore they discounted the report because of that ne baddayo ne bafuna omukisa ne basinkana president ne baga nti abantu baffe baga nti abalaalo we balundira ente ate we wabala emmere. This I was told by one of them nti abantu b'omumambuka be bamu ku basinga okulima ensujju ennungi. Ensujju ze zimu ku export ze babadde baweereza mu South Sudan nti abantu abaluwo balya nnyo ensujju. Naye ensujju bw'ogirima ku ttaka lyerimu enfunda n'enfunda ekendeera sayizi ekendeera obuwoomi nti kati abantu baali bamanyidde nga baleka ettaka lyabwe lye babadde balimako ensujju ne bagenda balima mu ppya nti naye bwe liba lyakatandika okudda ne bakomawo nti kati bagenda okudda we baalekanga ate abalaala ab'ente bwe basangamu obuguju bw'ensujju ensujju entonaki nga zizzeemu okumera ente we zisinga okwagala n'ente zeesanga ngaawo we zisinga okukola ki okufuna omugaso nti kakati eryo the land that was left to do what ekigambo bakiyita ekigambo ekituufu nkyerabidde omukulu kyeyaŋŋamba ndowooza faro nti ate ente mwe baakola ki mwe baazireeta n'ebirala ebiringa ebyo. Naye Harunah ng'odiringa n'ensonga eno njagala ne background endala nti oli adanzijukiza nga nti mukwano gwo Nicholas Opio nga nti when you people look at this issue as an issue of buy and sell you miss the point. Nti tetudiringa n'ataano ku 10 enansana nti gundi yaguza 5 ku 10 nti tudiringa na byalo oli najja n'atwala ki ekyalo n'akitwala era ye nga ali very passionate nina bingi byesikiriziganya naye oluvannyuma discussion eyo yagitaddeko mukutu gwe ogwa X era eri naye ebimu ku byagamba aga nti ebyapa abantu bajja ne bakuba ettaka nga balikubira Kampala agenda bugenzi na GPS system n'anoonya we liri n'alilocatinga n'alitwala nga lingi nti tekisoboka kubanga abantu bonna mwabagoba bugobi nti ekyo mukitunuulire kyali ebuliisa ne babatwala ne babawa ebyapa ne bakola ki. Ne President Museveni ayina enkola bamuyita ngani Eremangoma nekibale waliyo sekitoleko ne wowene wasekitoleko ekibale abakiga abafuluki basetole Lulemera bwagenda n'awangula n'akalulu aga nti wait a minute mutuuse ne wano temubaviire temukwata ku byago musobola okusetolinga quietly ne mubaleke nga be bali mu ki mu buyinza. Luyambo ye badde mpanvu nnyo. Tulina obudde leero tulimu basatu. Njagala kuyamba abatuwuliriza. Kijeyo bulungi. Baba yali agamba abakiga naye mubadde muyina ettaka tebaganye nti mubeera mu ttaka okubalekera gwa kyama naye olesifa tutegeeza mulimu ki njagala mukulu kibazo oyina ettima tunuulire ensonga zino bwe tunaazaawula zikiriziganya ne Ogengalatigo zijja kutuyamba okusobola okunoonya oboolyawo solution entuufu. Mulimu ensonga esooka ey'abantu abayina ente be muyita abalaalo abanoonya wa awali omuddo ogw'ente zaabwe okukola ki yaafa kimu ente yange ekkuse erabika bulungi era yagenda anoonyereza ne mubaamu issue endala ey'abantu mu kitundu kyabwe mwabayina ente ne mujja ne musengawa mu kitundu kyabwe mu ngeri bo gye balowooza nti yamancoolo ne muli omuddo gwabwe n'ettaka lyabwe ne mulikola ki ne mulitwala
ne wabaawo ensonga endala ey'eggwanga okubeera nga tutambula nti Museveni yagiyise nomadism nti tunaamuvaamu ddi nti Rwomushana waalabye omuddo wakola ki wagenda anaatuuka ddi ku stage ebeera ng'erunda naye ng'ate omuddo nagwo n'ente ye erabika bulungi naye nga tekoze eki tetambudde. Kati katusooke ku kiri ekyono ow'ensolo. Abalala abasookera ddala luno olutalo oluli mu Acholi okimanyi nti lwasooka Buliisa waliyo MP ng'amuyita nti Mukitale n'akunga abantu nti abantu baabano bafubutuse gye bafubutuka bajja kiro tugenda okuzuukuka ku makya nga n'emmere yaffe gye twakola ki gye twasimba ente zikoze eki baŋŋamba omulundi ogwo bankubira essimu direct ne baŋŋamba tell Rwomushana to stop this nonsense. If he does not stop him from your shows. If you don't stop, we will stop him. Nga Rwomushana abalaata aga nti ente zijjira mu bus. Kati bagambe. Olobikadde biseeko emyaka. Biseeko emyaka. Biseeko emyaka. Olowooza n'abaŋŋamba oluvannyuma oba baafuuka mikwano gya Rwomushana bayinza okuba kati bamukwano. Tugoberere zajjira mu bus. Okiraba? Naye ng'ate tennaba njagala oddeyo nti ne Congo waliyo paati eya National Park ndowooza naye yalina obuzibu obwo era abantu ne babafubutula ne babakola ki ne babaleeta e Tanzania tubadde n'abantu abo abayina goods zaabwe gwe z'ogamba oba bizinensi zaabwe naye banoonyawo awali ki awali pasture. Bw'onoogenda oyogera n'abantu abamanaginga national parks zaffe abasinga abali mu bitundu ebirimu abalunzi obwo bwe buzibu obulala bwe bakola ki era abamu naddala eno ku eyene Kasese bagiyitani Queen Elizabeth bagenze bakola olukwesikwesi nga bakomawo ne banoonya ebitundu ebimu bye banaasalako ne bibeera degazetted. Abalungereza mutula. Actually, this part, how many? 2 square miles? Has been degraded. It can't be. Techa sobola na kola ki? Basooka kuleeta mu abatuwalizimu mujje muteekewo obugundi. Nga abamu batwala obusiisira buno obuli temporary nga bagira $2 okusulamu. In the process, nga district yetuula ng'eyisa resolution nga ne wane Kampala bijja nga Uganda Land Commission yagandi by the way nerine ettaka ffe tulinako obuvunaanyizibwa nga baganda eryo liri degazetted naye liri degazetted omunankani w'e Kasese talimanya ddi lwe lyabeera degazetted naye omulunzi akimanyi ng'eyo paati ekola ki egenda eno problem si ntono era Kanaabi bwe tuvaawo just one second omanyi oyogera National Park bwe navuga okuyita Masindi n'empitamu mu Mactions n'entuuka Pakwach bw'oba oyagala okubalaba wakati wa Pakwach ne Nwoya game reserve bagiyita reserve eteri park yenye the reserved territory ng'ejjudde ente n'abazirunda nga mulimu n'obutenti bwa ngoye nga nabwo mwebuli era kati nga toyinza kubavunaana kubeera nga bali mu ttaka lya Rwomushana nga bali mu lyani lya game reserve era nga olaba twigs ezibadde mu game reserve ne baboons nga zikyajja ne ziyitamu naye nga game reserve yonna ejjudde naye nga zirabika bulungi nayimirira n'okuyimirira n'enkubayo ezimu ekifaananyi oluvannyuma oli n'ambuuza lwaki nkuba ebifaananyi mbyagazaaki ne mugaa nti azimbadde ebitabuyisi ebyo kati ofuuse muzimu oyogerera nze otandise okiraba eyo gyogambye Queen Elizabeth kuliko ebitundu ebibadde ki in fact gwokyali wano Kidepo mu Karamoja eyo nayo process yemu egenda ki mpola mpola kati bwojja wano era mwe mutuula tunoonyeza oli ayina commodities ze zatambula nazo ne baga nti ntukkirize
ku ssaawa bweziti bayingira ne bajja ne balunda bweziti ne bakola ki ne bafuluma naye omukazi anoonya enku n'omulimi anoonya omuti ogw'okuwagika ku ttooke lye bwe bamusangamu bamutwala kakaawa kiraba kakati ne tuva nkuleetedde Tanzania tuzze Congo tutuuse e Buliisa bwe tuva e Buliisa ne tusala ne tujja e Masindi awo nawo waaliwo olutalo nga bagamba nti ettaka abalunzi oba abalina ente bajja bakola ki baleeta ebizibu ne basala omugga ne bajja Essoloti mu Teeso oba abantu beerabidde minisita wa state for works omwami Echweru Musa ng'ali ne banne n'akunga abantu nga ne ku zirediyo abeerako n'akomyawo ba alo n'aga nti wano temujja kulundirawo nte zammwe mujja kukola ki mujja kugenda naye jjukira abalunzi abeera be bamu bwe bamala ne basala bayagala okuyingirako erango egindi eno kwene nga ku river Nile awo ebyo nayo ne bikola ki kakati ne batuuka mu Akyoli gye baasanga ng'abantu bakubiddwa embeera n'olutalo nga bonna bali ki bayinga baga nti empologoma gy'oyiridde ki amazzi enkuba gyekubyeko mu kulwanyisa kkoni bano abamu abalina ente era mwe batunula baga nti eno grazing land nga nnungi nnyo bagenda bagitunuulira kubeera tebali buli wamu mu Akyoli ojja kubasanga nnyo eggulu nga basembedde eri ng'onootera ku river Achwa osale ogende eramwo awo weetooloole ekitugumu ate awo si bangi nnyo kakati bajja banoonya wa awali ettaka solution yaabwe eri ki kuba buli awanaabeera ettaka bo bajja kutambula bakole ki batuukewo awo we tulina okusooka okunoonya kiki ekibatambuza okinologero otya eddagala kati bw'ojja ku issue y'Abakyoli mu bakubi babaddemu olutalo nabo baali balunzi n'eri ettaka lye bayina lye mugamba nti bo tebasobola ddikozesa embeera gye babeeramu okumala emyaka 10 n'okusoba efaanana ey'omupalesitayini kati goyinza oga nti nabo bw'oluvannyuma nga bibadde biweereza oga nti talina kyasobola kukola naye nga infrastructure ye yonna ogikoze eki ogimenye Abakyoli abaliyo bakugamba nina mukwano gwayanga nti bo babeeranga n'ente nga tebazirunda nazirunda muzita ne zigenda mu eyo vastland gy'olaba ne zitambula naye ng'ezaakibazo eza Rwomushana n'eza Kanaabi zonna zeemanyi ne baga nti atwazirengeddeko ewagundi nga zigenda zikola ki zeetooloola abalunzi basooka kgenda nga banoonya muddo ne bava ku siteegi y'omuddo kati ne batandika ku kufuna ki era abamu basooka mu ranki ya gavumenti eyo eri awo ku booda ya Padde Ekitigumu ne basooka babeera awo owulira ssebo kakati bwe bamala ne baga naye tetusobola kwakwayalinga juzi nayise ssebaawo eggulu oyite mu byalo va kugana amakubo kibazo goovuga gendako mu byalo bangambye mu report gyensoma is not a public report. If you accessed it, you may be charged for in the what Secrets Act or the ICT Act, the Public Secrets Act. Muwajifuna otya yo jogedde yategedde atya ndi report gyosoma kakati mukulu kibazo Chobinga. I don't know what report you are talking about. Mu mateeko ino okulaga omuntu omuvunaana ekirugu agirete ye akompeyaringaga n'ebigambo mwe biri mu report is a subsection of Katoraso. Bajja kutwala mu koto masho. Mukolo kibazo maleme basooka ne bagenda mu maki agali amalundiro ga gavumenti. Kati bwe bavuddeyo ne bagenda ennaku zino mpulira bakiyimba nnyo willing buyer willing seller naye nga willing seller gwoyogerako emikono bagisibiddewa emabega ne balyoka basiba
mukulu kibazo njagala ovuge emmotoka va ku nguudo oyingire munda mu nkuba y'amataka ago oyingire mu bitundu ebyo okuva awo eggulu mulimu ekkuba erisala ne ligenda paka mu disitulikiti y'Elamu n'ogguka Ekitigumu otunuulire bakukola oyo muleke oyo muleke genda ojja kuyita mu gondi ezo gwegenda obuze ni njagala kuyita mu sabu kawunti y'Epaibona ogende bwotyo nga weeyongerayo osale eggulu oyingire Elamu oyingire Ekitigumu olyokodde ku koolaasi okomewo osanga abantu abasibye amataka ng'omukyoli waayo bw'asala n'abuuka sseŋŋenga oli bamugamba oyingidde etali wamu naye ng'amazzi ge yagakimanga ku mugga oguyita muki oba mu luzzi luli kakati eyo empalana naye egenda ekola ki nti abantu babaseetudde era we wava n'olutalo lw'amanda nti omulaalo bw'ajja yaga nti gino emiti gitawaanya ente zange n'atema ne bookya amanda eyo Vastland n'agikola ki bayisaamu n'omuliro omuddo gu regenerating ekyo kyennyini eyo Vastland n'agikola ki naye osanga omukyoli waayo ng'agenda kufuuka internally displaced person mu kitundu kye kati abamu awo we wali olutalo olukola ki olusinga obunene nze ndowooza solution teri ku byakuwoza bino mbusimanya abantu batunda abaki no afuuka ekizibu ekiva Tanzania nekigenda Congo nekikeewuliisa nekijja mu Teso nawa tumunogera ddagala ki kubanga bw'anaamala akyoli bwe gunaggwayo ajja kuyingira Sudan era nalwo olutalo bwe luli quietly atyako awo esaidi awo babadde nga Abasudaani bava eri ne bajja ne babba ente ezi ne ziri eyo abalala ne bajja ne bayokya ebikajjo byani ono omukyala Amina era ng'ettabu eva ku ki mugenda mweseetula ffe mutulekawa mwabayiiya nomadism mugenda mukolera ki Charles Rwomushana because nina ebirala Kanaabi deals with this nomad atambula namu painting across the country, but I'm also asking questions about leadership eri because okubeera ngo ina executive order egamba abantu muveeyo bang balagewa one balagawa banonya mu two bavaawa jobazi because balagewa indicates that baina je bakola ki je bava but many years ago kyabajja je bava many years ago nga mvudde mu studio wano somewhere at the Sheraton nga ntudde ne abamu ku balowooza nti balowooleza government nga I think it was about the time Norbert Mao we agenda after enjogeragana ne koni ezaali spearheaded by Dr. Riek Machar bayitangayo wa jemwagamba koni agenda owinyiki bulu garamba mwamugamba agenda owinyiki bulu oba garamba yalina ekifo baali balina okuŋŋaanira bonna so owinyiki bulu garamba bagendayo oluvannyuma garamba is a national park. After that whole scenario newajawo what you call the vultures, the economic vultures nga batunulira opportunities titoza abantu mu byalo omukubo namplotingira nga this is the best opportunity Professor Mlanga for government of Uganda si professor yeka nomulala ali kumpi nnyo ne president nanga this is the best opportunity for government of Uganda to create cities in Acholi. Abantu bano. Actually, that was our original idea. And twachina mune ugenga lati. Suite never guma Richard. We wrote that paper. Abantu bano bave bwebava mu byalo ne bajja. They get used to the lights. It's called the lights attraction. Linga nsenene.
bwe bamala okujja eri amasanyalaze ne bamanyiira obulamu buno gaga nti buli awabadde camp wafuuke akabuga bazimbewo bateekewo obutale bateekewo amasomero abantu bano b'openinga plan eri tebagyetaaga abeetaaga landi abasobola okugikozesa ebaaloketingibwa abantu bano baproviding ebimu byatuukirizibwa bw'oba otambula ovuga oluguudo olwo oluva ku Karuma nga tonnatuuka pakwaki otunulanga nnyo sayidi ezaawawa amafaamu amanene agagali awo ag'abalimi basobole okubeera nga baopeninga land nti landi eno ereme kubeera nga yabakasimo kyapagoonya ebiringa eri opened up eri abalimi olina ngamba this was one of the failures of Luweero eri omulala namusanga nakaseera eyo yalina amaka nti one of the failures of Luweero nti abantu b'e Luweero and Kanaabi nali simanyi naawe oyinza okuba oli w'Eluweero baŋŋamba be bapopulatinga Bwayisi Kimombasa Nansana Kasubi Namuŋŋoona mbweyo yonna abantu abaava e Luweero ne bajja famire neepangisa omuzigo nga baddusa olutalo ne bwe lwaggwa eri baakimangayo ki mmere kati ng'oli agamba nti that is a mistake that was done with Luweero. Government should not repeat. The government should not repeat the same mistake in northern Uganda. It was a mistake. Kati bwe ndaba bino nenzijukira ba thinkers bali abalowoleza government maybe not. Population y'abatoli enkanachi compared to land gye bali. By the way, the population y'abatoli ya shrinking. Bali nali njogera ne mukwano gwange nimugamba musaaga muzaala abaana bammwe. But that was also an unusual phenomenon. Nawulira yeyo mu northern kill me quick. No mukimanyi down. Punch. X5 byonna biri eyo. Omuntu akuba akaveera aka. Nagweri ako adamu okutegeera nkeera basanga ku street naye nga abasinga okunyoba bamanyi abavubuka abasajja abakulu nabo abali frustrated kati eyo element eyo nayo ino gitunula kwa bakugandi bananyene ettaka tebasobola ndikozesa febe tubali twaguze ne tuleeta ne gine emirimu ono investor jane goods ze mutawana ki nga banyo walaji Karoli mukuru Kanaabi omukisinze ebintu tabudde naye ate nga byonna bizito kati kino kyosoose nakirengera nga ndi resident district commissioner Padera ekyawalaki ate nkirengera ne Karamoja systematic genocide against Achoris and the Karamajong ujira yite genocide naye seria teriawo yokka ne bugende ewaffe wona wali valiyo olabawo plot emalawo abantu so it's a larger issue yetaaga budde teyetaaga lunaku teyetaaga wiiki teyetaaga mwezi yetaaga myaka kugistadinga nga abantu bagenda ate katona tulina supply ya walaji etuuka mu buli katundu waliwo ne gyetwakwataawo Kawembe barinda katale teyavaako nkulu kibazo omulwanyi the conscious liberation fighter talina kubulira mu bigambo bino ebyabalaalo o at best ayina okubinyonyola o at best ayina okubisoma abitegeere so that the debate eve ku kigambo ekyo ky'omulaalo egende ku kigambo ekituufu kulinnya ettuufu omulaalo yaani n'omukyoli omulunzi yakozesaako omulaalo n'omuteso omulunzi yakozesa omulaalo atakyalina nte wanje omuteesa atakyalina nte batati ngamba nga omuteso ayina ente ng'omukyoli ayina ente ng'omulango ayina ente bakozesanga abalaalo
kakati ono omulaalo gwokozesa talina nte but alabirira nte ezo and payment nte kati nosanga mu nte ezo asoose n'ente 2 kati ayinamu ente 10 gwe oyinamu ente 10 but mu nte ezo 10 ayinamu 10 naye talina ttaka kati eventually n'abeera liberated naye n'afuna ezira atandika okutambula igana isyo igana whatever those words olwo yabikuwa oli omusajja so kati mu ente z'olaba mwakyoli true walimu omulaalo naye si ye nannyinizo kati olutalo terusobola kuba ku mukozi mu nte ezo simanyi obuntegere kino singa nti nte zibadde za mulaalo tezandyetagisiza what executive order then mukulu Museveni atekemu division commanders bibiere sensitive no bantu bade babapikinga ne babatwala ku police ente basitaya ku birole ne bazireta ne baziguza ekyo nekigwa but omulaalo oyo gwolaba ayina ebibutsi ayina sometimes mbalaba ayina obubodaboda n'obugo nga bali mu nte yosibe bananyinite kati ogengala tigo onani atero abakubendulu abo todongomona baba omonabo ndaba odonga walo MP mulala actually bobate wetegereza uza kusanga tongoto uza kusanga na rutalo sirwabo nga they are merely operatives ngo rutalo ruli munda ku katkanchite de true mularo the original nga bokabe balwana munda naye nga bakozesa bano na mukuru kibazo mukuru Museveni nga Minister of Defense mu government ya rule mna biraisa nga atandika yagenda ne n'omukade Emmanuel Kafuniza yali mu anyway yali awo yibanda nyabushiki babiri muno yamuvuga nobody got no nothing na mulambuza ngoma but mukugenda ate yamugamba kwayi yamugamba tugenda kulaba our relatives actually is the uncle to Musinguzi kati baba komawo nalyoka muwecha namuga tola abantu wano walungi wakulwanira you get kati ono wakimanya bali bati oli yali akora survey wagenda okusetingira olutalo so mbuza kibazo mukulu Museveni mu bwongo bwe mu mind ye yali atunulira nsoze za ngoma o yali atunulira aba hima stroke balaalo abali mu ngoma okay. So and certainly si terrain yali atunulira nsozi za kwekwekamu because ne wafejeziri kabeka singe ne wafate waliyo ne bibira mara magambo nungi nyo ringira ne Kongo kalinju wa very good then ina rwenzo lensozi but yarutandikira wano why because yali asobola okujayo mu serikali kuzimba abaserikali ani nidi abazimba most commanders abamba bafero kunjiri batumukunde beno ni bani but bogenda okwetegereza bakavuma Kavumo is that time the first time to meet Kavumo as a captain kati musajja is almost becoming a general naye was a pastoralist yalimu abatambula you need to study the story of Kavuma so why then lwaki mukulu Museveni mukwagala kulwanyisa obote ya pikinga yalowooza ku mulaalo yalowooza omulaalo so kati kulwaki then alese debate mu acholi gwa yalwana naye naleta debate y'omulaalo mwozo mukulu Museveni kyata yagala kiduke mangu ntunira do psychology ye ola yataddeyo kino kya executive order naye ajogerede nnyo media ye I'm talking about handlers bay kiveyo ntagifulumiza kabeka singe yandabadde ajogera ne ku PDMs so that everyone knows executive order yabadde but mukulu Museveni kyata yagala ati yetaga na kufulumya bya order abalagira ne bakikola now oyo omulaalo ave ngoma nayingira acholi mu lutalo lwaliwo I'm sorry but yagadde nkwe background eyo batambula bali djulo watambula omulaalo
nga ye commander wa unit 1C naye n'agenderako n'omuganda. Kakati new vision, to be very specific, because bw'osoma new vision mu lutalo lwonna the 20 years nga balo counter insurgency, bw'ogatta abantu abafa according to headlines za new vision akyoli baggwayo. Yeah, Uganda do a survey. Ukwata amawulire g'ebiseera ebyo, NRA kills 30, NRA kills 40, NRA kills 100, NRA, you go and study that war. But interestingly, chena notinga nga headline eraga commander ayase NRA kills 40. The unit commanded by Semakula kills 40. The unit commanded by Hamakasa kills 40. The unit commanded by Musoke kills 25. So that's Laulida Murwa Shan. Tuli ku research findings za Rwomushana. You know, you go and study. You go. Actually, they are not yet findings. They are still studies. They could be very useless. I'm sorry, but bogenda ku abali strategic command. Iron Fist 1, Iron Fist 2, Iron Fist 3 olabanya Harunah Nyakirima. So there is no way wosobola okuleta Harunah Nyakirima mu media ne PR ne mindset eyo no muleta muku killing the other 40 50 what no. Oja kubola ba Semakula. But nagenda okulaba nga banja abakule nnyo. Inga bakumaku brigades 50 I think I had 501 brigade when aliyo. Such as 37th battalion, but inga COs, IOs zibani bebano omulango mucholi batunulira. Kakati olutalo oliriwo leero ntono the local mucholi bwoba omugamba nti onaze kunyaga ttaka lyo ate omuleetera erinnya eryamugoba nga limutwala mu kampu. You get cut. So question eri nti eno mind ebazaaki, because I am not convinced nti eno mind eri kutaka, because ono omucholi initially ono omulaalo was an ally yamukozesanga okulunda babadde batambula n'ente zino nga I'm talking about the original one. They forget about bano ne Kalanga wajjiddawo mu Kayunga omulaalo li original abantu bayombanga naye areas babeeramu anti ngamanyi ayitamu anti kyekugamba. So oyo omulaalo omucholi omuteso omuganda we Kayunga talina problem naye. That time mutagenze wa mukulu Kakande kumbaga, you remember the wife yatugambye nti balima naye kye batawanya those animals, monkeys what kakata omulaalo abeera okumpi n'omugga byebisubi byakola ki byalonda ente. But this mulaalo is a settler. Ono mulaalo kati the new mulaalo tubogerako asiba ne singenge oli omulaalo original tagirowoozaako. That's why you see ono mulaalo original ayina what we call ekikorojero ente bwe ziba ziva mu bwolundira waliwo wezeegattira zonna nezitambula kunywa amazzi. It's a highway. Ate zikomawo nga zivaayo buzimu nezidde waki nezidde waazo. Oyo si mulaalo kyobala ne mukulu Museveni amulwanyisa ngagamba I fought pastoralism. How did you fight pastoralism? So we discussed ettaka lya Amini yemumba soko okujjawo Sesefries. You remember? And the entire cattle corridor. Actually before him. Yes, sorry. Ye yagaba after ngabaje Sesefries. But before him mukujjawo Sesefries ezo waliwo abali mu ttaka eryo babajjamu. But they were not given the right of return. You get? Because this land okuva Nkole okuva Tanzania bamukulu Museveni lye bakuliramu lyali lyawe bonna. It was communal, like the way the land is in Acholi. But mukulu Museveni wamala okujjamu balibo in the 60s wamala okujjamu Sesefries ne baleeta the ranching scheme. The ranching scheme was exclusive. Why?
That's where the animals come in. To go kubera ne ranch or you know kuba with certain number of cows. I don't have the number here, but you can ask David Purkwala with details. Say let's say 400 cows. Kati ngate wali mulaalo obo muhima individual ayina those 500 cows to qualify. Na ene wabango ozira ngo ino kubango ina deep. Nga nebo okola survey the original muhima ne deep tajimanyi. I'm talking about those 1960s. And the third condition waliyo ino kwango ina bank account. Nange bank account na jisoma nga ni musiniya fo. You get. So katabasobora okuba ne ranches while the likes of byanyima abali MPs abali ku level of becoming MPs nga yasobola okuba ne bank account kati ne bakunganya bali the original bakole cooperatives. So that's why you see ranches were owned by cooperatives ne individuals bali cooperatives kati bogenda baratamwebwa no genda ba the likes of byanyima tebasobola kukuwa bebakola cooperative nabo. You get? Baba nyaga. So olibani magamba I had 6 square miles of land, 5 square miles of land, but tagamba yegatane bani. So kati mukuru Museveni bwajja na akola ranch restructuring scheme. Nabeta kali abana nyini ranches. Very good. Kati branch restructuring scheme ye abakolera modo because bali tebagitegedde initially nga bamulwanyisa nabagamba go ina 6 square miles okutalwana na batinyefuza because yali atatinyefuza then Minister of Defense, Deputy Minister of Defense ngagwe tinyefuza ono ba LDs wali recruiting ngabaga tudde mutakali afu we are in trouble mbaweko. So if you have 6 square miles of land kwata ko bili zino 4 square miles of land this is as yours in perpetuity. So why I have given you this wrong story? So now this 22 square miles as you are expanding and you must live. So when you get only individual funye 4 square miles na fencing, which initially was a government ranch. Kakati mu bano debera so the push of the local from Ankole ebatwala mu Buganda. Now Museveni and co, the likes of the Musevenis, this generation is a post-ranch, during ranch restructuring. Kanadeneja mu Buganda, ne fencing, you go and check. Even here in the Museveni is a Great MPG, Kisozi, Gomba. Ololugudo. Me my shocker was when Omanyibo Banga Tonalaba bwe baggala Masaka Katonga nga tuyina kuyita Sembabule. That is when you wake up and say wow. Yes, but the likes of Museveni, I don't think is below 20 square miles. Yeah, as an individual, again, I'm studying. Avude Musco 20 years, 30 years ago is not below 20 square miles of land fenced. Meaning, in perpetuity, excluding the generations of abantu abali bayina that land collectively. Kati ne awali wasogade this Nakasongola area. Still nayo bagikoze eki bagi fences. But sigamba nti bebagobye bebayingide mu achori. Kati abafuse bapakasi. So what you are seeing now is an invasion of the national parks, ranches, government n'abalala and northern Uganda nga bweri. But aba invading, they are the same Musevenis basale n'abani abafesize na mukekera, but they are using beba depriving as workers. They are the ones who are on the front line, but beba genga abafencing. So the larger question therefore mubumbi lineta kabali fencing rani. Does Mr. Museveni need 20 square miles of land? Does Mukuru Salim Sare need all that na mukekera land? Ora cha studying, chabuza na these national parks also lwashitwalako. So bo kigenda kunyowala nola abajobya saye bandi the schemes ebalimu, they are agents or they do deals na abazungu abalijja. So they are looking at the abazungu abalijja. Therefore Olutalo Runene is a war with foreign capital and these local agents when Trump bola ndagano za signing.
So ono mucholi ogenga latigo bwabanga ali conscious liberation fighter taina kusitula mucholo ono nga atunulira mulaalo ono amusitula mu consciousness atunulira ono agira mu cover ey'omulaalo who is fencing up to Sudan, who is looking at Central Africa. Bwe mukyali wano acholi bo atuseta Central Africa ne mu Congo, they are now going to be agents of Trump. Usayango oli ayina half of Congo agazino minerals zange zempa commission yange. That is the larger woje tuyina eyetaka omunamazi. The ordinary actually people are not sending away the fellow Ugandans that have settled. It is actually the political elite who are inciting all this. Harunah. Of course, a phenomenon has a lot of arguments, and those arguments touching a raw emotion, especially ku bantu ba wano. Nalabye Andrew Mwenda ngaga n'abaganda babagobe muve wano kubanga abantu bonna baguze wano ettaka mu Buganda, and that touches raw emotion. One of the places that ze tuyita UN mu Uganda, Kiryandongo, and sections of Bunyoro, abasajja okuva West Nile bakirira ne bagula ettaka awo mu area ya Kiryandongo ne Bunyoro awo wonna ne n'abava mu Northern Uganda bazze kati n'abalaalo bazze. Actually lirimu n'okulwanira abasajja abava West Nile bali Kiryandongo bamutwalanga waabwe nga it's part of their heritage now. Kakati nabo banyivu nnyo nti ate bo babadde basetulinze yettaka baligula peanuts kati eriyo abalala abazze. Noona ayina ekirala kyakoonako. Eriyo the political class naye benefitinze, because as you talk about the balaalo, to dismissing acholi kyakugamba nti wait a minute, Morris Ogenga latigo mwete mwagabana ttaka mu 1900 gwe wajja wa square miles 8-7 kwolima soya. It's why I wanted to come to kwolima entungo gwe liryo walijjawa. Who did you deprive? Because clans olwokuba omuzungu mu Northern Uganda ettaka yalireka nga liri communal, teryali kube square miles. Babawo opportunity nga clans nga communities ba owning ettaka. Abantu ne ba trusting abakulembeze baabwe. They gave trust to the leaders. The leaders abused that trust, ended up owning as them eryali erya community. Nayogerako n'omuntu omu yali secretary mu ministry ya lands nananti teriyo ttaka lya community, ettaka libeera lyona ali kuki ku title. Era yanga nti wano abantu babaddewo ne baga nti ettaka lyaffe lyabijja. There you are. Kubanga tugenze tugenda tuleeta ensonga nga bwewagambye ng'omushana nti twakutte ku ya walagi ng'abantu babamalawo ne walagi neki, kubanga kati tuyingira mu debate endala. Waliwo n'ababuuza nti eno gye tuyita nayita abakyala mothers for meeting Kadeerawo town ne bagamba temusula na mbizi. People nga walaba twasolanga n'embuzi ewaffe n'enkoko ng'oli asola na mbizi mu nyumba nga you please nga yina embizi mu nyumba. Kati nembalaga abakyala obwana nga they was getting stunted worms bwe ngamba nti ngene ndeeta abaana from the west mbalage comparing n'aba mujja gamba nkudaala okuduula wate but obwana bwo bugenda kugwawo abakyala ne bategeera nembalaga embizi weyina okubeera distance between the house and ne bakikola kaawo mbiseera eyo bawodonga oto abo those politicians ne bajja ne bagamba mudemuswe n'embizi zammwe abalaalo tebasula nante nga bagamba Rwomushana nze ni mulaalo nsula nante. But they knew pigs would kill their children. They knew it. Chogama, because pigs zina katale olwawala jeri. Mbadde nkugamba nti tuddeyo twatandikidde ku kintu ky'abalaalo entambula yaabwe, naye kati ndaba
tugenze mu relationship z'abantu kati tugenze ku land ownership balenga waliwo n'aba kati aba questioning and you know customary tenure ya gye muyita eya community yefaanana etya kuba ensonga z'ettaka buli lwoziddayo era yakyuka ddi tennakyuka ekyali recognized andi buli lwoddayo emabega just hold there eri recognized naye awaali customary land waliwo kati olina abalina ebyapa ayinawo ekyapa ye nga ye anti nkubuulira kati tugenda mu debate endala ekwatagana ne bakyali oba bwe tukomawo nene Buganda waliwo abantu betubuuza nti bo bayina ki abo abaafuna esikweya nesikweya mayiro tebaliwo wano era bayina relationship ki n'abo abaalina obuyinza mu biseera ebyo abaali basali musale b'ebiseera ebyo be batugamba nti baateekangako ebyenkumu n'ebigere ne babikola ki ne bateekako nkuwa amanya oba toyagala oba oyinza okuba nga oli omu ku abo nga jjajjaawo y'omu ku baafuna Idi Amin bw'amala okunationalizing egundi zino zonna abamu baatekinga advantage era abasinga obaowulira nga ogenga Latigo tajja kugamba nti ettaka naligula ku kika kya gundi yafuna resolution Uganda Land Commission bye bizibu ebiri e Bunyoro era bye bizibu ebigenda okubeera wa mu Mambuka ne Kalamojja era bw'ogenda kakati entebe eri mugiyitani mu kadastro ojja kusanga abantu abamu nga gye wandiyise communal land ng'ate osangawo ekyapa wakati awo era waliwo omusajja omu gwe nakiragana nga but when did this be namugaa nti anti records zino ziraga nti wano gw'oli ku communal naye wano waliwo ayinawo ki ekyapa obwo obunyazi nabwo bubaddewo naye ekyebuuzibwa tunoonya transparency tewali yagambye nti omukyoli talina nkolagana na muki kuba n'abalaalo twagala tubategeere bano Rwomushana bayogerako onajja ekiro nga tazze nga ensi eraba n'ayingira ekitundu ne bukeera ku makya ng'omukyoli agenza okugenda mu nnimiro ye ng'asangayo ow'ente akola ki aliyo bw'agenda omutunuulira bw'ati ng'amuga nti nkwataako ndabe nina ekyasi n'agamba wange bye nalaba mbikoze eki nabiraba jjukira nakugambye bamaze omumufunzafunza bamukubye mu masasi bamumye services zalina okugira ne walagi bamumuwadde mu supply nene nnyo kati yenna amaze okufunda onazze kiro lwaki tajja misana kibazo toyinza kugana muntu kujja wuwo bw'abanga azze mu makuba amaki amatuufu challenge eriwo nti ozze kiro ozze n'ebyobugagga bwo omaze okusenga ate omala ogamba nti ate kati nguza sikyalina gye nkola ki gye ŋŋenda ogwo muteeko gumu ne wabaawo omuteeko omulala oguyise mu bakyoli bennyini benja okuyita abannanfuusi abalyamu bannaabwe olukwe n'aga nti jjajjaffe ye yali kirani head nze kaakati wano nsobola okukola ki kuba basomye nabo amateeka oyo akugambye yani yali legal advisor abamu ku abo ate era kye bakola kugenda ku surveyinga ttaka mubuuzi n'agamba nti agambye yali kitigumu n'anoonya n'agamba nti kitigumu muchwini tereka ggwawo tewaliwo amanyiwo gwegenda oteekeyo resolution neeyita mu district ab'emuchwini tebamanyi kakati kibazo olabye ku lwaki balwana nnyo babaddiza ebyo byobayogerako clan leader, traditional leader. So the definitions of those clans for resolutions. Puwa muchwini gundi ono mutuuze agenda okuzuukuka ku majama gandi oyogera ki wano byabakama ayinawo ki oba opio ayinawo ekyapa kakati opio eri yabadde ngamba Clacton ndozali Kenya agandi ono ayina square miles abi akuwe stamp duty akuwe receipts za stamp duty nti yasasula stamp duty olunaku gundi nga acquiring ettaka era yasasula mmeka n'ekika kyatuulawa kati stamp duty yettaka liri lyobadde oyogerako between Sembabule ne Gomba kankutambuzeeko nkujjawo ye problem teryawoka
Moses ali alina amagombolola ndooza gawera 3 nga gonna gage yesebo Yes, ye mwajumani likwata ku liva Nairo ne likola ki naye akavuyo bwe katandika batandika okuddayo naye ligale ettaka lino lyo resolution yavaawa ayita abantu ajja abagabula emmere naye buli ajja gwe bagamba sayininga wano abagezigezi babuuza naye owaayo n'atusayiningisa ki bagenda mu district land board nti abatuuze bakoze eki basayininga bakkiriza abamu bagamba nedda bintu byali byakabaga tebibangako resolution yakolaki kakati awo wetulina omanyi nze abadde Kampala mikwano gyange babiri bali mwenabe bakyala omu mukwano nnyo gwa Kanaabi naye kakati tutuula nga wawo mission yakwakwayalinga ttaka nakaseke mu bimu ku bye bambreakingira down Kanaabi agaye nti wetaaga resolution ya area land board wetaaga resolution ey'abatuuze konze kakati abatuuze tunaabajjawa nti ogwo si mulimu gwo sente bweziti zimala okutuuza olukiiko lw'abatuuze zikudeliveringira signature z'abatuuze sente bweziti zideliveringa area land board n'omaliriza kati eri awalala byangu ali ngenda okumanya ng'abatuuze bano baali bajja mu lukiiko ndoza lwa kulunda bya nnyanja ne bawandiika bwe bamala okuwandiika empapula ne bazitereka kati gwe buli lw'oyagala ziri empapula nga baleeta emikono gyabwe era bw'ogenda mu forensics okuverifying ojja kusanga ng'abantu 10 balina ettaka naye ng'abatuuze basayininga mu order ne pattern y'emu era ojja kusanga era gye nayigira nti ku nasaawo waliwo photocopy nga photocopy esigala ekuwa original pen kati ono Kanaabi yali mu printing ebyo yabimanyi kyova olaba nti gundi abadde akuga nti he worked as a legal simanyi advisor naki naye era abo bangi abamu bagenze kukola mu madistricti Kikuube mukulu Kibazo njagala ogende ku districti eyo nayo ekyali mpya naye woofiisi esinga okukola yeyeebyettaka era osangawo emmotoka ennene ezisimbye nga zikola ki banoonye ezo resolution area land committee simanyani basobola okukola ki okwakwayalina so olutalo oluliwo si lwakugamba nti omulaalo quote and quote tasobola kusenga nate era tasobola kubeera namukyoli nti abakyoli abali egindi nabo babagobe awo tuba tutabula ensonga bano abakayana baga ono yayingira atya yakwayalinga atya kino kyonna kyayogerako Gasimbagana ne bannamawulire enkomawo Gasimbagana ne bannamawulire radio Simba Peter Kibazo Harunah Kanaabi ne Charles Rwomushana Harunah wiki eno president tanakubawo mbadde nkusaba one omulaalo origin nga ayina ente eze bese 500 tasobola kufensinga nda azitunda agenda blessing engi ai nokubali kalumba jogo no wabaga obuli it's like slota takisoboka so olaba oli afensinze kilomita 10 it cannot be from cows ekyokubiri ate nasanga bafensingako katono ateka mukalaini kamu ku bikondo bwe kati abata fencing that means is not fencing kunkawo n'ebikondo ate magine emiti gyasa oyo abakola abalagalyanga amakinga amakinga kati eyokubiri eno executive order ya mukulu Museveni teyagobyeyo mulaalo no yakutettaka because agamba bwoba oyina itaka nga liri fenced nga lirimu amazzi ekirala you stay ekizibu kye actually people have not read these documents ekizibu kye babana abatayina mazi abatayina takali defense yes but ababa bamala okufensi ngagamba you stay so katino okugoberera zini nteje ziraga oyo kusanga ziraga mwere nani ya then oyina amena with aswa
you see kino kikujjeeko engeri ettaka eryali erya government, like those assurances, how does it belong to an individual? And lastly, clans. When I was at RDC Padel, omusajja benda yokulora sati bamuyita Kanaabi yazimba essomero Pajule Technical College. Ndabaana abavuddemu LRA, those who have been rescued, baba goyize beyond primary 7. Kakati okutandika P1 ng'ayagala otandike nga bw'oyiga bricklaying. That's why it's a technical college. And eventually Mukulu Museveni yamwayo ku ssente n'ekirole and kati Odonga oto amulwanyisa because ono yali awagira Omuonyi Ogaba, who was a minister for education, minister of state for education. Kati awenyingirawo nga bagala kumuta oyo omusajja. Nga argument je bawa nti is a naturally is a paira. Wa clan y'aba paira huwa inatanga wenjigire ekigambo the clan of paira. Nti wano webali is the clan of the Pajule. The actually Pajule. That's why the place is called what? Pajule. Naye bogera ofuna abantu 10 awo no babuuza which clan do you belong? Tebabimanyi. Now you get so kat oli bagante netaka it belongs to clan that the Atang, because Atang is the size of a district here in Buganda. Actually Ngobola Masaka extra. No government, they are the Atang. There is a clan on a clan leader. These things are artificial. You know, Kudamuno Bizimbachi. They are not as organized as Ngabola or Buganda. So Balimba. That's why the Odonga, Professor Ogenga. I'm not saying the video. There is that consciousness. Ogenga Yagambie. Namara ku UBC. Ngagamba Adumora had a farm, the combined harvester for G-nuts. Simanyi bwa mulabi. Na aliwa. Ngachagala okulaga that economically they were destroyed. But you see, Professor Ogenga tugo yera bidde. Nti he is now the new Adumora. You see, now he has square miles of land. But yabada yogere azugula sweetie. Yo, my wife works in the Bank of Uganda. And new notes when was hysterical. So he is as a shark as the NRAs are by J. I'm putting this Gasimbagane-Rwomushana-Omulaalo. Harunah Kanaabi, quickly. Weekend, Nagamenti, ebintu ebimu. Wawumukama wange wano mwami Mark Mutambo. Bwaba uliriza radio Simba ngajja ngakuwa feedback. Nenga feedback gyakuwa ajijja kubazimbi be. Abazimbi bange bangambye. Tono musajja akuba ennyimba olw'eggulu. Takyakuba kano bwe kati takyakola bwati. Ngaga nti oyo omuwuliriza oyo abeera genuine legit. Ali bwatyo. Kati nange nina feedback source yange eri legit, teri diluted. Tuba tuli mu motoka juzi baga nti kaleero bakubyewo bomu. Tieti tujja feedback source yange ngitudde mabega mu motoka olaba tu. If the bombs are off in Kaleero, are we going to drive through Northern Bypass? I think Northern Bypass when there is a bomb. Don't you remember the other time there was a bomb? They closed the place for a week. Yes, and you couldn't pass. Around about. It's life as usual. Ononya confirming agundi yabali. Azja ngenda nga ngula watermelon nga nyimirira nga bagenda bagula watermelon. I don't think there can have been a bomb here. Assessment ya undiluted bangi. Tebaina zina tebaina zina analytical. Wagala okuba bomo esa nabakugwa ate gwe nogenda unotwalayo n'omwana. Tebaina do omwana mugende eka. Tebaina analytical sense naye bagambye ati bomo ebakuba wano. Nenzijukira Harunah nze nayitanga ekiwatule nga basekageze awo batugalira. Lubakuba Katumba wamala amasasi. Atenga bamuli ayo gobi manyi batandise okwenoonyerezaako. Ngenda kuyo bakoze. Batandise okwenoonyerezaako. Kati bakuba Katumba wamala amasasi
nakubira ono Rwomushana ne mugaa nti wayi ndi ku siini ndabi Rwomushana nannekyusiza naga oli mulalu lwaki okuba essimu yange ng'oli musaidi yawe batidde omusajja oyagala bankwate sirabanga muntu mutiitiizi nga Rwomushana ye kakande bwe namukubira olabye ki nga yanoonya story Rwomushana ye yangoba bugobi genda eri sagala kunkwasa but I've seen the behavior of security eyokubiri yali ya munyonyo anyway I've been in Kampala bomuzabwatuka mu Kisenyi mukwano gwa Rwomushana najja n'abakwata abasiraamu bo bonna ne babakwata kati right now suddenly CDF and wait a minute temubanga mwanguzizza empewo what are we dealing with abadde ne bano abayise bata abazimbi ba mukulu ukole mu mutambo undiluted bantu ba bulijjo kwano gwange ali Kenya eyo wawa naye ennaku zino atera nnyo okubeera Kenya yalaba atali Yunusu Kasirivu Yunusu Kasirivu aliwa oli mulala naye ne munne leero talabiseeko mu studio n'angamba wange ensooka nampeereza obuntu nangamba nti ekizibu kyendabye bano abagezi ndowooza tebakyabalina ababakolera nti osooka bw'oba oyagala okukola ekintu kyo osooka kuluka sitooleyo nga bw'onooginyumya naye n'omakinga sure nti tebaamu bituli oyo omwana wo byatajja kukola ki kulaba mangu nga kitwalako ebbanga naye ennaku zino ndaba ndowooza abagezi babajjako bakibaza basobola okuba nga akuteerawo mwe muwandiika oluzungu olulu toli edita eno language tekola waliwo eri diplomatic nekola etya kati nga bw'ogenda okuyimirira nti edda neewuunya nti ne mukulu Kulaije yalinga smart nnyo naye ennaku zino oba naye akuze oba be yakolanga nabo takyabalina simanyi kubanga waliwo omwami omu yafiira mu kkomera wano ku jjaaji yaliwo embalala eyo naye Kulaije n'afulumya statement era sigenda kugyerabira naga nti omusajja babadde bamututte abalaga awali egundi n'agezaako okulwana n'adduka naye mu kudduka awo ne bamukuba ebyasi n'abulirayo kati gye yafiiriddeyo munda tetumanyi okay nga statement olaba ekola ki agiruse naye ng'omwami yafiira mu kaduukulu oba baavaayo oluvannyuma bagamba tebamuleeta nga bamaze omuto kyalinga bubi nnyo n'asaba amazzi ne bagamuuma naye n'asika agaali awo amakyafu n'aganywa noza omutima ne gukola ki ne gwabika era ne bamugjawo ne bamutwala naye after nga zigundi zino zimaze okujja mbadde ngoberera nnyo mukulu Kulaije ng'awa ndamulaba nti ono nga yakavaayo abadde mulwadde nebagantioleka omulala n'afiira mu firimu emunyonyo ne bagamba nti omukyala eyali mu bbomu baali bamuyita Aisha kaki Katushabe ne baleeta erinnya Aisha Katushabe kati nga boddayo mu Google mangu nnyo nga mukulu enanga naye yali yaleetako danaga nti gwe twakuteera ye Aisha Katushabe ono yafiiridde muno ye Aisha Katushabe nga boddayo n'otunuulira ani mukwano gwo mukatuliki munno eyaliko spokesperson omusajja omuganda oyo Kayima nga naye ayina ani kati nga weebuuza eno kodi neemu ya ba Aisha Katushabe bonna be babeera nabo beerabira bwerabizi era mukwano gwange tomumalaba naga nti owange sooka oleke bano bakatushabe abajja nga baddiringana babazaala wamu oba kati eyekkaleerwe bwe yazze tetwafunye erinnya naye nga bakugamba nti omuntu bamugoberedde okuvaawa ebusega mwali mutumaze otwonoone n'okaleerwe yandibadde Aisha mulala ye Natasha gwe bagambye kati ne tusigala nga tukola ki
nga twebuuza naye all along mukulu kibazo ate nze nja kwebazaamu CDF nti oba oli awo atuyambyemu nti abantu bwe batandika commercializinga security bo bayinza okuba nga baganyulwamu naye tuba n'obuzibu bunene bwe kiba nga kituufu nti abantu bateekawo information enfu bafune ssente kitegeeza nti ne Rwomushana omukyamu bw'aba alina ssente ajja kubawa basobole okukola bye bakola ki bye baagala ekyo kikulaga nti security yaffe eri mu buzibu. Gasimbagane-Rwomushana Charles my resident conspiracist onayo mu busiru kasobola okuyingira mu bino Charles ebintu bibiri. You see the timing is very interesting. Ngoina bano alleged bombers beba neutralizing is not the word. At the same time oina abaali bakolera police bebachima ngani minana jangu agasirwe jangu eri angambye nti abalala kati baliira ku nsiko buli omu agandi nze nzirako eri omulala ngambye nti lwe bapresenting agasirwe mu kooti olwasooka be yali yakolako nabo abaali bakomawo mu poliisi nga baba regularizing tebaripotinga buli omu yasigala gyali nga nti kanendabe whatever. But is it a coincidence that byonna bituukira mu budde bwe ngasigenzemu nja kusaba onzikirize gye bagenda mu specifics z'ebintu ebimu because wali bikyagenda n'eddakiika 8 nja kuwuliriza waliwo ebikyagenda mu maaso operation zikyagenda mu maaso omanyi olina lwoyagala Rwomushana Rwomushana agaana obudde wadde eddakiika 8 Rwomushana aga nti njagala emu oli abitalaga Rwomushana goyina amazima gunatusobolera kino ate kiki kibazo ne ranka gyayina yanyaga yatemula yakola roba yate n'atemula so ripoti yeetagisa kivudde kuki anti Harunah Kanaabi yamulumba Harunah Kanaabi ze kamanda nga kati nfunye wentandikira ayo ngenda kukikolako so yinzije wa Kanaabi akati mukulu Kanaabi kibazo bwe waluma n'okolako operation ng'omubi ngayatemula ngawogaa ku Dickson ono kati because I'm now going to do audit omumanyi nti Nixon yalina rank eno bweyiti yakikola neyanze njagala ompe the sequence of events ziwandiise notes dayaleyo wootuukira okukola conclusion nti kibazo yono kichoka kinja naye jamu informers bo sesagala amanya gaabwe but oyina okubaako ne kadayale saa bweziti saa dakiika bweziti lunaku bweruti information yajja ningi verifying nga yeeyo you see it's a sequence leka madara kakati initially abadde akkiriza nti kibazo yakikola naga Rwomushana njagaza ki nenga nze bampa the instructions to come because twagala kukwata kibazo manyi yakola nayita Dick Bukingo that time ayakolera military police iwe Dick ijo Rwomushana yakola kati namubulira story in other words zini kifuluma and nali ngenda kukifiiramu I was going to be executed at Nakawa flyover naluwa mukulu Katumba nane nga tabifuddeeko banjerana nanga gogo bagandi bagenda okulyawo abalala nga baseka naye nali nkoze eki nali mpwedde olw'okwagala okugoberera something like this kakati otubuulira lwaki togenda tubuulira kati olwo anti sagala film efe waliwo film ekyagenda mu maaso kati ate njitte mukulu Kanaabi bwe bayonoonye ya Aisha wakitse alo ebijje ebigenda okunyuma kakati tokola counter intelligence operations mu mawulire
you tosobola kujja n'ofulumya mu mawulire nti the CDF alagidde chieftains of military intelligence egende enoonyereze munda engeri abayeekera gye bavuga ekintu ekirimu bombs mu kibuga n'okiteeka mu mawulire. You see, initially you can say there was a leak. That's understandable. Ndwamawulire yachifunya scooping. But I think the spokesperson wa maja na yeah, it's true. Abayekera batuyingira mu kakati mukutuyingira mu batuvuze kyovolaba omukulu CDF ayagala kulaba zino bombo sizo. They are fake. Mwamawulire counter intelligence operations arosteke mawulire isi botandikira awuka nga kikyali awo kyekimu ne question yange ottachi ani avuga because inze okukisoma Kanaabi nakisoma kikuyamba ki. You see, in counter intelligence bwentuma Kanaabi genda obeere ku junction eno guwandika kyolabye ate ntuma kibazo specifically gwegenda ku junction eno obeere ng'otunulira Kanaabi gwe muri ye Kanaabi mulime gwa kutunulira buli kimu kyanalaba. I want a natural report of occurrences of that roundabout, but omulimo gwa kibazo kugoberera Kanaabi kyakola only. And Kanaabi because mu report ya Kanaabi I expect to see ngateka naba omuntu azze ngafanana nga kibazo naye abaleta inara byakola abadatunulira nze then awomanye nti kibazo naye mufu because notanyina kukulaba. It's not how they do counter intelligence. You cannot do counter intelligence as an investigation. If you been moja CID yokuyita then right, what is your mother, who is the name of your mother, when were you born, bakubatiza D. That's investigations. This is a counter intelligence. And you are dealing with infiltration because the story is about the story is about but we are infiltrated, which is very dangerous. Because now kutoka ku conclusion that you were infiltrated then no vugwa engereje bavuga then bafu but bobo tunulira stories either waloje kutwala oba waloje chezita. That's why you see ntunulira bana nawe agasiro kyakutuseeko. What if is innocent? What if ntwalo construction ekirese nekimuteeka mu kifuba nekola kya diversion ate nga yagala okufula omusiru that you are the killer, you yourself, you are the killer. Because people have never known, by the way, ate byonna bigatira ku kimu nti akulira CID is not the IGP, is not the director CID. Akulira CID is DPP, is the commander of the CID officer. Yamugamba kati jagala kino leta kino file is hopeless, closed. Oye mukulu ku this CID. Kati nyina voice ya mukulu kale keura, he was on TV and SBS, ngagamba their investigations were prosecution led. You see, ayali abakulira was Joan Kagezi attached to them. Bali bagobererani. So bali babanga bali bagoberera Kanaabi Kagezi Joan Kagezi your operation jali ko because you see bota ngabakata within a minute bakwata Kanaabi. You remember that those murders mugende muzikole ko audit tuzezimene bomb zino eno bomba kiteze kalerwe Kanaabi Rwomushana Salamu Musumba bani